nkwaniriza nate gwe mukwano gwaffe atugoberera era nga nkujukiza nti subscribe ate teweewale kunyiga akadde osobola okufuna notifications. Priscilla Ojo ne Juma Jux keeki yaabwe eyogeza abantu obwama. Keeki eno abantu bagyebuzaako ebintu bingi, abantu bagyogerako kwegamba keeki eno etandise okutrendinga ku social media. Kakati abakulu bano bagenze maaso n'okubanga bakola keeki ey'enjawulo mu cakes zonna ezaali zibaddewo ku mikolo egy'enjawulo, ku weddings, ku functions ez'enjawulo. Kakati abakulu bano bagenze maaso n'okubanga ate keeki yaabwe bagiyingiramu munda ne basobola okuba nga bagiyimiriramu ne bagisala nga bagirimu munda ate ne bagenda maaso n'okuba nga bakubya ebifaananyi bino. Kapa eno yagenze maaso n'okuba nga ekola embaga ennaku z'omwezi 19 omwezi ogwokuna omwaka gw'Ebibiri 2025. Wabula bagenze maaso n'okuba nga ate bakola keeki eno nga yabadde ya fuuti 15 era nga kigambibwa nti omuntu yagenze maaso n'okuba nga akola keeki eno bamuyita Baker Final Touch Cakes era nga ono yagenze maaso n'okuba nga ate akola ku mukolo guno okulaba nti abakolera keeki ey'enjawulo. Omuwala ono Priscilla muwala w'omuzannyi wa firimu amanyiddwa nga Iyabo Ojo era ng'omukyalo ono ye yagenda maaso n'okuba nga ate yeenyigira mu kunoonya omuntu ayinza okukola keeki ennungi ku mukolo gwa muwala we era nga kigambibwa nti Iyabo Ojo yagenda maaso n'okuba nga ate ateekateeka ebintu bino ebigenda maaso era nga kigambibwa mbu keeki eno baagikolako emyezi egiyise mabega era nga bakwata obudde ne basooka beetegekera omukolo guno era nga kigambibwa nti maama ono yagenda maaso n'okuba nga ate tegeka keeki eno. Wabula keeki eno eyogeza abantu obwama naddala bannakenya abamu beebuuza bagamba nti bataddemu ssente nnyingi mu keeki eno mu mukolo gwabwe gulabise bulungi okwegamba abagole tubalaba nti bambadde bulungi designs za njawulo okwegamba batambudde n'omulembe. Wabula it will end in tears. Ba social media in-laws bagamba nti bino bijja kugwera mu maziga ne banakola keeki efaanana etya, ne banazimba keeki ng'etuuka mu bwengula, ne banakola keeki nga bagitambuliramu mu bbanga, it will end in tears. Ono bagamba nti ssente zino bookyeza njoke olw'ensonga nti enkya omuwala ate ajja kuba ng'afumbiddwa omusajja omulala n'omusajja naye ajja kuba ng'akwatibwa ng'ali mu bwenzi mu bintu eby'enjawulo era abantu abamu tebasanyukidde ekikolwa kino wabula abalala basanyuse era bagenda maaso n'okuba nga ate beesuubiza okukola ennyo okukola ssente okulaba nti nabo bakola ekyenjawulo ng'ekyolunaku olwaliro. Ate bo abagole baffe Priscilla Ojo ne Juma Jux bo bakyagenda maaso n'okuba nga ate banyumirwa omukolo gwabwe. Stay tuned. Don't forget to subscribe.